bali kwekumira Kadama TV omukutu okukuleetera buli ebintu bingi ebifa ku bakadaama Kadaama nga banyumya story zaabwe ebiki ebibabeerako n'okubeera nga tubasaba okubeera nga muwuliriza bannammwe ebizibu bye bayitamu. Buli bw'owuliriza ekizibu muno kye yali ayiseemu oyinza okwesanga kyefaananyiza ekyo oba nga kyekikyo kyennyini naawe kye wali oyiseemu n'owabeera nga asobola okuwa ku magezi. Waliwo omukyalo ono boosi we gw'atawaanya buli lunaku asaba ku magezi era tamanyi kyakukola kuba boosi we alabika amufuukidde ekizibu. Njagala omuwulize bulungi. Ssebo wasize otya? Era kati wetuuse tulinga abagenda mu lanci era wasibye otya ssebo? Kakati ssebo nze amaanya gange bampita Naatukunda Charlotte nviira Uganda naye nga najja eno Saudi kukola mu kiyumba. Kakati ssebo obuzibu bwe ndina najja wano omusajja yanzija ku airport n'andeeta wano ye yansayininga okunzija Uganda naye omusajja anfuukidde akayinja mu ngatto. Omusajja angezezaako nnyo okusirika sawa zino mu kiyumba muno mazeemu omwaka gumu naye omusajja ali siriyasi ayagala kwebaka nange. Waliwo olunaku lwe twalwana namukuba. Kakati bwe natuuka wano kakati omusajja nga naakatuuka wano yampa essimu. Essimu gye yampa bwe yatuuka ekiseera ndowooza yali abimpa kwegamba ye yalina kye yali aliko naye nga nze ng'omuntu omukulu nali ndaba nga embeera gye mpitamu nga kale kwegamba buli kimu ampabuwa. Ne mubuuza bino ompa byaki? Ne mugamba ssebo nze ebintu ebimu sikolagana nabyo. Essimu ne mugamba kangule eyange omusajja n'agaana n'angamba kwata nkuwadde essimu. Ne mugamba neyaziza bwe yamala okugimpa olunaku lwe yali ayagala kwebaka nange. Ne mugamba ssebo bino ebintu mu contract tebiriimu era bw'obanga ddala nti ompa bino ebintu because oyagala kwebaka nange kwata ebintu byo ondekere emirembe. Omusajja n'agaana. Bwe yayagala okunkwata kati evidence yo nali njirina kubanga namurekodinga. Kati bwe yamala simanyi oba yakitegeera essimu bwe yamala nalaba nga amusinza amaanyi namuloonya nemukuba essimu n'aginzijako nensirika. Bwe nasirika nengula eyange naye omusajja antambulako. Buli we mbeera mu ruumu yange ndina ebisumuluzo ayagala ayingire ankonkona ssaawa 6 z'ekiro ankonkona. Ne mubuuza oyagala ki? Tewali. Nangamba nzigulewo nengana okugulawo. Lunaku lumu namugamba nti ngenda kubuulira mukazi wo oba mbuulire maama. Nangamba bw'onaabuulira maama oba omukazi ajja kubeera mu buzibu so sinze. Kati nengamba which means this person is doing all of this abitegeeza era abitegeera. Musajja gwe mpulira ndi so disappointed. Kakati n'ekirala mu gunda eno mweno mu karantine eno mu corona abadde era sitiro yagala kwebaka nange nengaana n'angamba nti bw'oba toyagala kwebaka nange afuta corona ngenda kukuza Uganda. Nze nensirika ne mugamba ekisooke nzirayo ewaka. Kati omusajja n'alyoka nampalana nensirika. Sirina wakwogera naye sirina gwe nsobola okubuulira. Ne ŋŋamba Katonda wange ne mbikwasa Katonda naye wentuse mpulira bintuse mu bulago. Mpulira njagala obulamu naye ate neebuuza omusajja oyo singa ajja omuntu n'alyoka oba naye wajja omuntu omulala n'atulaba what is going to happen to me? Obulamu bwange buli mu matigga era buli kimu nze kati nkikwasiza Katonda okumbeerawo. Bannange njagala buyambi kubanga bwe mumugamba nziza ku office tayagala. Angamba omaze obudde bungi mu kiyumba kino bw'oba okkoye okukola ogenda kudda ewaka togenda kudda ku office. Office zero teziyamba teziyina omuntu bw'ogamba nti nfuye ekizibu just akwagala tasobola kusoma message yo naye nga takuddamu. Kati awo ne neebuuza Katonda wange nkole ntya? Mpulira obwangu bwesibya musajja wattu. Kale ndi mu nnaku ebiseera ebimu mbeera absent minded
mukama wange omukazi n'ambuuza Charlotte kiki ekikuliko ne mugamba tewali maama naye ng'ebirowoozo mbeera obumusibirina kati mbadde njagala mumpa amagezi